Jebuvuddeko abakulira ssettendekero wa Makerere nga bakulembeddwamu Vice Chancellor Professor Barnabas Nawangwe bakkiriziganya n'obukulembeze bw'abayizi obwavaako okwongeza ensimbi z'ebisale byabwe wabula nga wano buli mwaka ensimbi zaakwongezebwanga ebitundu 15 ku buli 100. Kino kyaleka abayizi ku ssettendekero ono nga bawuniikiridde era kati nga bayita mu bukulembeze bwabwe obujja bategeezezza nga bwe bagenda mu kkooti bawakanye enteekateeka eno kubanga teyayita mu mitendera mirambulukufu. Consulting bwabe bayita ba stakeholders nga mulimu naffe abayizi tebatuwadde tebatwebuuzaako bateekawo embeera eraga nti batwebuuzaako naye nga tebatwebuuzaako beebuuza nakubakulembeze abakiikirira abaana tetuyita GRC baatuba n'abantu abatono ennyo ne basalawo bayise enkola eno basalawo kikozesa okulaba nga bayongeza ebisale tetugamba enkola nekusooka ddala erinnyirira eddembe ly'abaana ery'okusoma. Bongeddeko nti ekyewuunyisa buli muyizi eyeemulugunya ku ngeri abakulu Makerere gye bakolamu ebintu nga bamuyimiriza okusoma kibagamba nti si baakukikkiriza n'akamu. Era essaawa zino abayizi babiri bakyali ku suspension. Twagala okulalika university nti ebika bya suspension tubimanyi. Obudde bwe balina okuholdinga abayizi kye bayita holding suspension bwayitako dda. Banira bawakanyiza n'ekya gavumenti okuwa obuyinza ekitongole kya URA okusolooza ensimbi z'abayizi ez'okusoma giyita internship kibagamba nti kimenya amateeka agafuga amatendekero ga gavumenti. Tetugenda kubakkiriza tugenda mu kkooti kubanga si buvunaanyizibwa bwabwe okuŋŋaanya ssente zino. Amateeka agateekawo university etteeka eriteekawo ssettendekero zino liri clear universities and other tertiary institutions era n'etteeka lya URA n'amateeka amalala articles mu ssemateeka ziri clear sente URA ezeyina okuŋŋaanya ne zeetalina kuŋŋaanya. Wabula balaze obwennyamivu olwa ssettendekero ono okulwawo okuwa abayizi ensimbi ez'okukola okwegezaamu ku bye basoma oba kiyita internship nga kino bakiweereddeko nsalisale wa nnaku 2 zokka oba si ekyo bakukolawo akatiisa. Omwogezi wa Makerere abaanukudde tibabadde n'obuzibu bw'ensimbi naye bijja kutereera. Kwaba wansalesale wiiki ewedde ne batuyita mu kuteesa ne tuteesa nabo ne batugamba sente zaali za kujja wiiki eyo. Tubongedde actually kutuuka lwakubiri lwa wiiki eyo singa tebakola ku bye batusuubiza. Olwokusatu bagenda laba ekiva mu bayizi nti waliwo obuzibu obuyinza okuba nti bubaddewo naye bwe tujja okuteesa ne kwabo bikwatako. Ensonga bulijjo ekisinga okugikozesa obulungi kikwataganye n'oyo gwe kikwatako kuba bakuseredde mu katale ate otoyombesa kkubo. Ssekamo wa Makerere University Dr. Muhammad Kigundu atangaazizza ne ku kya URA okusolooza ensimbi mu matendekero ga gavumenti kyagamba nti bakyakyetegereza ne minisitule y'ensimbi balabe ekiddako. Erina byetadde wansi byegenda okuba nga eteeseganyaamu ne minisitule y'ebyensimbi ne URA ebiyinza okuleeta obuzibu mu mbeera singa nga eba nti ebaddewo naye nga ekiriwo mu kaseera kano kikubeera nti kwogeraganya okunaabaawo. Obukuubagano ku ssettendekero wa Makerere buzze nga bubeerawo enfunda eziwera era n'oluusi buvaamu okwekalakaasa. Mike Mutebi yabaddeyo ku Delta TV amasukkulumu.